asobole okujjanjabwa kati ate gogamba ayinza okuba tayamba Anita Amongo mu mbeera eno ng'ayamba bamusibye. Njagala kikubuulira abakwata Anita Amongo ne bamuteeka waali tekibakolera kubanga abali eno population temanyi mbeera kimwayita. Okitegedde nti omuntu bw'akwata nga akuyisa mu mbeera y'okutulugunya ng'ekimukolera gwe kutulugunya aba tafunamu singa abantu abulyo tebalaba nti oli mu mbeera eyo. Oba okitegedde kati Nsereko ayinza okuba literally tamanyi kikyakola naye nga ekyamazima nga mutima gwakikoleramu agezaako kuyamba ani Amongo naye nga ate abaamukwata bakubye ejjinja limu n'ebinyonyi bibiri n'amawulire gaabwe gagenda wala buli omu agamanye nti ono embeera mwali embeera eri bwetyo. Kati ekyamazima Anita Amongo embeera mwali takyayinza kudda ngulu mu byabufuzi. Atya omuntu nga anaatera okufa wabeerawo ebbanga lyabeerawo ng'ekyamazima akyabuguma tabuguma entunnunsi zikuba ne wayita eddakiika n'esakola ki mu lulimi olusawo kye bayita somatic survival oba Lazarus syndrome. Lazarus syndrome kakola katyako oba kye bayita apoptosis nti nti bw'obeera mu kye bayita somatic survival bw'obeera mu kye bayita somatic survival nawe kennyini oba tomanyi in fact gweoba tokyamanyi kiddako naye abakujjanjaba tebakyamanyi kikola ki. Kati politically Anita Amongo ali mu kye bayita political somatic survival takyayinza kudda ngulu. Mu byobufuzi embula muno obwa bulijjo ne beera bizinensi weewalanga nnyo okukola abalaba abatasaana. Kyagulanyi njagala kuwa example ya Kyagulanyi. Kyagulanyi ebbanga lyonna lyabadde wano eno oyinza okunoonya omulabe ye gwe yeetandikira n'akubula. Baasinga baasoowaganye nabo ate be balaba abamusojja. Oba okitegeera nti oyinza okwebuuza n'oga ekyamazima Kyagulanyi awala naani. Baalinanga abalabe be balaba ate abaamwetandikira oba be yalemagana nabo on principle si mu bulamu obw'omu buntu. Ne sipiika yatuuka ekiseera nga ne mu principle musobola obwanga temwawukana naye n'obulamu bwe ng'obw'omu buntu yakulaga nti out of the blue olutalo wakati wa Museveni na Kyagulanyi naye akulaga nti yaluyingiramu n'alu owuninga Anita Amongo ng'akulaga nti ye ne Kyagulanyi tayagala na kumutunulako. Oba okitegeera yakulaga nti no ye alinga ye yesimbye ku Kyagulanyi nti obusungu bwamulinako bungi nnyo okusinga ne busungu Museveni bwalinako Kyagulanyi. Kati bwe wesanga mu mbeera eyo nga abalabe gwe obakuliyetinze n'abateetaagisa abalabe ne booteetaaga obakuliyetinze ovune emmotoka tosobola kukyanga abavuzi b'ebigaali bino eby'oggaali ebyokuwanika ate bw'osinga okubaako nabo olutalo olunaku tosobola kukyanga ate ababooda obawala noba owala n'avuga ennyonyi oba ab'ekizungirizi nti aba systems bagenze ku mwezi ab'ekizungirizi abannasa ate n'obawalana gw'ovuga emmotoka. Kati Anita Amongo yesanga mu mbeera nga buli omu yamuwala na buli omu amulinako obuzibu. Mu campaign wano buli region gye yagendamu ku MP yaleka akubye Nambooza akubye Kadaga amukubye like yakuba buli kintu ekyali buli omu yamukuba. Kati wesanga nga wotanga mu mbeera nabo bazina gudde. Ebimu ku Kyagulanyi byakola oluusi n'ababenyi bennyini abamutambulako tebabimanya kati gwogamba otya nti ye Muhammad Nseko yalina okukitegeererawo. In fact tulina kumwebaza nti ategedde luvannyuma n'amanya nti omusajja ali mutuufu oyitamu oluvannyuma lw'ebbanga eryo kati kubanga waliwo abatannaba kukitegeera kati n'olwaliwo waliwo abatannaba kitegeera abakyakaayana munyago ogenda musanga ku TV nga nnyonnyola ekyo naye kati ye Nsereko tulina kumwebaza nti oluvannyuma lw'ennaku 9 oba oluusi myezi 3-4 asobodde okukitegeera naye tumusaba nti walibaawo ekirala ekikolebwa olwategeere mangu kyekirina okukolebwa olwaleero kubanga bo tebagenda kubeera ba student ba Kyagulanyi buli kaddi nti bo pepa wanu bagigwa ate amala kukomawo nga bakola collections ate ye n'ategeera luvannyuma lw'olwo kuba pepa wanu yali yakugoba mpuuga n'agenda e Masaka n'ayogera ebigambo olwaddako a few moments later mpuuga musajja mubi bana Kyagulanyi ali mutuufu like omuntu y'omu azemuna
Kyagulanyi yali mutuufu naye ng'ate abagamba obutiitiizi obwo besigete ya katono nnyo Kyagulanyi ebimu ku bimuyambidde wano ebbanga ttono lyakabeera wano nti bw'aba ayesa empiki z'ebyobufuzi amatatu ge toyinza galengeramu naye ate oluusi ajanya kuyamba gwe n'okola ensobi n'akuteerawo empiki ogirabemu ate gwe okola ensobi nti bangi bano byabufuzi wano kumpi Kyagulanyi alinga eyajja n'ateekawo emigwawo egy'ebyobufuzi bangi bajambadde bwambazi ne beetuga. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Nze Haji Yasin Kiza omusomi w'eddwa nkola ku misango bula ly'abaana gwa yalimu okuzaala abonaabona anoonyeza obufumbo n'obutambulamu emirundi gyonna akaabya obwavu atalina mulimu ebizibu eby'amaka eby'emmaali omukisa yagenda ebulaayo okukola toyina mirembe toyina mirimu nsangibwa lugalambu ku lw'ejjinja osobola okukuba ku nnamba ezo ali ewala osobola oyita ku WhatsApp ku namba zange ezo z'olaba ku sikuriini yo. Ekifuba kikulemeddeko kikusiiwa kiraakira tekikutuka obussa bubi naawe alina ssenyiga nga takuggwako kozesa Lugave Cough and Flu Syrup ate gwalumizibwa alusazi nga zikuyisa bubi ofuna ekikeeto oba gaasi mu lubuto gwekozesa Lugave Alusa Syrup musange mu pharmacy ne drug shops zonna lyakakasibwa National Drug Authority. 360 the final channel kwoli nga bulijjo everyone is there tubeera ne professor nga atunyonyola ku nsonga eziba zitambudde mu wiiki era ezikola amawulire okusinziira mu ango y'obwa professor nga ye waabagirabye. Tulina feedback anungi nnyo ku show yaffe eno gye tukola abantu basomera ddala abantu bagamba professor ensonga oziraba. Professor lulio twali tukola wayogera ku ngeri Lukwago enkwata gye bamukwatamu na misango kye gyinza okumuggulwako ngendo labanga wali point on era mu kureflectinga ku show gye twasembayo kukola wandaga nti okwata Lukwago tebakutte Lukwago yekka bakutte Buganda bakutta Abasiraamu bakoze eki ngendo okulabanga statement za Buganda omanyi Buganda yeyogera ng'eyeebuuza naye beeyogedde nenga Professor ebintu yabigasse bulungi. Soko obuuze ku batulaba tutandike show yaffe. Sebo abatulaba n'abatuwuliriza banange tuli basiimu okutulindiranga buli lwakusatu ogezaako naffe endowooza yaffe gye tuwa ebiseera ebisinga si yebeesinga naye tugezaako okugatta embeera tulabe kyekiba emabega w'amawulire ekikulu. Ndowooza njagala kutumira ku bantu baffe bonna okwetoloola ensi yonna sebo programu eno eri international. Sakolineko batonatumira njagala sooka kwebaza obubaka bwange bwe wampa sebo bwatuuka bulungi. Yes sebo. Twagala kwebaza ku bantu bonna okwetoloola ensi yonna sebo. Abantu baffe abewaffe Nkokonjeru Town Council Buyikwe District ne Buyikwe South Constituency. Waliwo omukulu bamuyita Hannington tusuubira ali mu America sebo y'omu ku alaba programu eno. Waliwo omukulu bamuyita Emmanuel Ojunju, waliwo omukulu bamuyita Musa Batte ali Saudi Arabia ne Edwin Kaya ali Abu Dhabi. Waliwo madamu Farida Sali ali Bungereza. Madamu Farida Sali abamanyi naze sekanjako madamu Farida Sali banyoka ali eno. Waliwo omukulu John, waliwo omukulu Lule ali mu America. N'abakulu abalala bangi abaana ba leero ne baganda baffe abalala bangi abali ebweru y'eggwanga. Ekataawo waliwo Sekanjako walinnya wakika atulaba nnyo Kasiba nte naye ali awo Kata Rena Keiza ali awo Kataawa Asia awo erabidde ensi eyinza oba Saudi America tulinayo Tina tulinayo ani America amanya abasajja bange ngamba erabidde. Anyway, n'abali mu America mwenna tugenda kubanga tubatumirako okulaba sheno ne bannamukono tuli nnyo olunaku olwaleero professor kasoke pisewo bakama baffe Lugave Herbal Products Lugave bakugamba gwe wenna atawaanyizibwa ekifuba ssenyiga mmiro gikolokoota olina kukozesa Lugave Herbal Cough and Flu Syrup ejja kuba ekuyamba nga akalango w'okawulidde ate gowa alusa bloating olubuto lukuzimba ofuna zi heartburn kibaita ekikeeto signs zonna ezalusa atugamba kozesa Lugave Herbal Ulcer Syrup ejja kuba esobola okuyambira ddala bulungi nnyo
ate gwe alina ebizibu ebyenjawulo osobola okukonako Haji Yasin Kizza musomi wa dduwa ajja kuba asobola okuyamba. Nga tutambula ffenna olunaku olwaleero tulina ensonga za Anita Among. Yes, sir. Ziri wide nnyo okusinziira ku story nga ekyali developing story naye nga ziraga zirimu okubeera nga obulamu bwe si bulamu bulungi. Yes, sir. Essaawa yonna bw'abanga tayambiddwa asobola okuba essaawa yonna. Then tulinamu Muhammad Nsereko yennyini alina bye yeemulugunya ku bakamaabe oba abaali bakamaabe. Yes, sir. Kuba yaliwo NRM n'afuuka independent naye nga zaakola bulungi nnyo. Yes, sir. Era awo nga yeemulugunya agamba tebasiima basiima ogenze n'agamba ani alibaddamu beesiga mu bakolera twagala tutunule abantu bayiga oba tebayiga b'abantu oba beera bagamba oyo yatategedde bintu era lwaki buli amala okukola ekiddako gye bamiranga na biwoobe. Yes, sir. Then tugenda kutunula ku LOP etteeka PLU twagamba wano PLU si kibiina kya byabufuzi naye kisinde naye kirina amaanyi mangi ng'okimanyi nti kati wa PLU atiisa buli kibiina owa PLU atiisa owa NRM woba omukubeezi owa NRM nga tolinako PLU liiningi obanga atali wa NRM. Yes, sir. Kati wemaze okufufugaza NRM ne mu opposition ezze egamba twagala kubeera nga twaterawo lead of opposition era mukikoleko tulabe butyayo twenda osinga lead of opposition omulala ono atutamye. Yes, jukira PLU yayenda osinga speaker aliko kati egamba ne lead of opposition eyagala omwenda osinga tujja kulaba how applicable is that oba how possible is that oba kyekiri emabega w'ekyo twetegekera kyawo mu maaso. Ndowooza tujja kuba tutambula mpola mpola ndowooza ne iPod. Yes, sir. Tujja kuba tutambula mpola mpola nga tugattamu. Kantandike na katambi kano ak'omukulu Nsereko mba njagala nnyo nkakube ensi ewulire. Ozze kubeera mu bino okoze owoomereze mukamaawo olabe nti awangula ogenda kufiira waka. Azimbye yenna amagulu bwe gati takyasobola kutambula bamuleka agende mu ddwaliro. Eno tukyaliko ono mukwano gwange ono ye wa yero eno nyina mukwano gwange Haji Elias Lukwago azze yenna omugongo gwekaase discs bbiri zaaseseetuse tewaliwe bayinza mukolerako sajjale okujjako nga bamuzizzaayo ebuyindi. Tusaba kimu bwe kiba kisoboka mutuwe mulago bamujjanjabe bagira bamulabirira bw'anaaba amaze okuvaayo bamuweereze ebweru. Lukwago talina gy'agenda kuddukira talina gy'alaga. Okay. Ensonga ezo oba ne kano kayoge. Right Honorable Anita Among mulwadde nnyo seriously. Aina blood clot in magulu. She can no longer walk. It's terrible what I've seen. The legs are... Ensonga za Anita Among. Nsereka atugamba mulwadde nnyo former speaker. Alina blood clot amagulu gazimbye takyasobola na kutambula. Ekibuuzo. Yes, sir. Tewaliwo tteeka ligaana abantu kudisclosinga bulwadde bw'abantu. Kubanga tofunye lukusa simanyi oba tafunye lukusa. Nsereko ye muntu omutuufu okubeera nga mu ssaawa eno yasobola okutugamba ku kifaananyi kya Anita Among. Alina omwami we nga MP mulamba asobola okwogera ku floor of parliament. Twagala okutegeera lwaki Nsereko lwaki amanye ekimuluma dogo blood clot byonna nga twabiwulira. Yes, sir. So kontemeretemeremu awo. Kati amawulire aga Anita Among kirekera okuba ugenda fuuka lubaawo oba egenda fuuka kiraasi eyabuti abanabyabufuzi abagenda okuddamu okuzannya ebyobufuzi nga ye bye yali azannya batya balina okweyisa eri abantu n'ensi eno. Ekyamazima engwa Anita Among gye yava okuva ku ddala waggulu gye yali kasolya okutuuka waali olwaleero
enakuwaza ate era yeewuunyisa buli omu. Obadde oyogera ku mateeka nti amateeka agafuga amawulire ku bulamu bw'omuntu. Bw'obeeranga mu mbeera nga si ya mateeka wabula ya byabufuzi n'ebifaananyi byo bisuubira, kati ky'olina okuddayo weebuuze nti Muhammad Nsereko olwaleero ayinza okuba tetayamba nnyo Anita Amongo. Ayinza okuba tamuyamba ng'ate yakubye omulanga ng'ayamba bamusiba muteeka mu mbeera eyo. Professor oyogera n'ebintu yakubye omulanga ensi emudduukirire asobole okujjanjabwa. Kati ate gw'ogamba ayinza okuba tayamba Anita Amongo mu mbeera eno ng'ayamba bamusibye. Njagala kikubuulira abaakwata Anita Amongo ne bamuteeka waali tekibakolera kubanga abali eno population temanyi mbeera kimwayita. Okitegedde nti omuntu bw'akwata ng'akuyisa mu mbeera y'okutulugunya ng'ekimukolera gwe kutulugunya aba tafunamu singa abantu abulyo tebalaba nti oli mu mbeera eyo. Oba okitegedde kati Nsereko ayinza okuba literally tamanyi kikyakola naye nga ekyamazima nga mutima gwakikoleramu agezaako kuyamba ani Amongo. Naye nga ate abaamukwata bakubye ejjinja limu n'ebinyonyi bibiri n'amawulire gaabwe gagenda wala buli omu agamanye nti ono embeera mwali embeera eri bwetyo. Kati ekyamazima Anita Amongo embeera mwali takyayinza kudda ngulu mu byabufuzi. Atya omuntu nga anaatera okufa wabeerawo ebbanga lyabeerawo ng'ekyamazima akyabuguma tabuguma entunnunsi zikuba ne wayita eddakiika n'esakulaki mu lulimi olusawo kye bayita somatic survival oba Lazarus syndrome. Kakola kati ako oba kye bayita apoptosis. nti bw'obeera mu kye bayita somatic survival bw'obeera mu kye bayita somatic survival naawe kennyini oba tomanyi, in fact gw'oba tokyamanyi kiddako naye abakujjanjaba tebakyamanyi kikola ki. Kati politically Anita Amongo ali mu kye bayita political somatic survival takyayinza kudda ngulu. In fact asobola okudda engulu naye nga wayise emyaka nga 10 kubanga General Museveni abantu bonna badde asinga okuteeka mu mbeera eyo bwita badde bamukolera. Ddayo batunuulire bonna bakoma oluvannyuma lwa bbanga ddene. Kayihura akomyewo mu kalulu ka 2026. Amama Mbabazi yakakomawo mu Folodi okuva 2016. Tumukunde bwe yakomawo yayagala bwa president naye obwamwokya yaddeyo yasaba bwaki bwa MP. Kati Gilbert yakakomawo oye talidda yakomawo mu ntobazi talidda entobazi tezikyalina we ziyambira Gilbert Bukenya omuntu yayagala obwa president. Kiringa gwekkera ku makya gamba banno okubuuza nti lwaki wayavuwala nti amata ge naguliranga kapa yange ewaka ge ganjavuwaza. Ensonga oba owadde ennafu eba byakwavuwaza ezo gandi naweerera abaana mu masomero ag'ebbeeyi nti naye ate amata ge nagulira kapa. Sebo kisinzira wa wokyogeredde. Waliwo omusambi w'omupiira yali oba mu Aston Villa n'asamba kapa omupiira gwamulema. Kati Sizuma yoyo yasamba kapa nga wano mu Uganda wosamba kapa buli omwaka otenda yakakubye omugere. Bikyogedde mu context ya Uganda. Naye kati Anita Amongo n'abalala bamufaanana. Ekyamazima bannabyafuzi abasinga no batuusa ekiseera bamanye nti system erina abanyiniyo. System erina abagiriramu ddala. Oyinza okuba weebuuza nti amaanyi ge yali afunye n'obuyinza bwe yali afunye akadde ako kijja kitya okubanga system yali tagimanyi. Ekyo nakigamba nti abantu bangi babeerawo ebiseera ebisinga nga tatuukira ddala nga na buyinza we buli wabula akoma ku lubalaza. Kati ono kyeyoleserwatu nti ebbanga lyonna abadde ku lubalaza naye yaliko ekiseera wano ng'ajojo bya buli muntu. Okitegeera ng'abantu balowooza nti ye ekintu ye amaanyi alina mangi n'okukirawo naye gye budde gye buzze buteerera gye bwetambulira bakulaze nti no bamukolerako experiment mu lulimi olusawo bazira zi cadavers kuba gy'oyinza okuyita emirambo
ugibera mu lab abana nga basoma okulongoosa bagita linnya ki bazira cadavers kati Anita Amongo mu laboratory y'ebyobufuzi olwalo ba mu theater afuuse kadava y'ebyobufuzi nti abagenda okujja abala balina kuyigira ku ye olina woogambidde nti nsereko okujja okwogera ng'akikoze mu mutima oguyamba ate ayambye bali abakwata Anita Amongo okulaga nti ali mu mbeera mbi awo watuuse kubanga katunafuuka cadavers eri yenna alina ekirowoozo nga Anita Amongo yalina mu mutwe ne bamulaga nti eno gy'onookomekereza bwekiri kitegeeza nga we bajjawo babiyitanga bekyabe NRM bye balingamu succession bwe bateekawo standby generator tokyayinza kuwulirawo NRM ayogera ku succession kati ne wano Anita Amongo embeera mweri eraga bannabyabufuzi bonna abali mu NRM tisenga olingiza musowaani ya boss kabaka weddemu ate kino tekisindise bubaka bwokka eri Anita Amongo wabula kugambye nti mwabeeranga ewakedda nga omanya nti taata leero akubye gundi omanya ffenna tuwedde kati akwata ono akolenga ekizampo ku balala bonna abaali balina ekirowoozo nti nno nange nsobola okubaako n'enzimba oba nenjagala okwetunula mu ntebe ennene oba okitegeera kati ebyobufuzi ebizannyibwa toyinza kugamba nti abalala bonna mwenalemu tebabimanyi wabula olina kumanya nti lwaki abasinga baasiika tebakyavaayo kuwogera ku nsonga eno Nansereko yagambye lwaki bannammeera abaamulyanga mu ngalo bonna basirise oba okitegeera nti lwaki batangodoyo abaamubiibiitanga lwaki bonna baasirika toyinza kugamba tebamanyi mbeera mwali oba okitegeera naye kati Muhammad Nseka ateeka okuba yavuddeyo okuba nga ayamba naye tayamba ono asinga kuyamba bali abaamukwata gambye kasa ateeka plate ye mu lujjudde abandi bamanya nti embeera mwali asinga kuyamba bali kuba bano tebaagala kumukubanga akaaba kimugunyunga njagala kuwa ekyokulabirako walaba embeera Besigye bwe yali ng'ali mu kkomera ne bagezaako kumuleeta mu kkooti naye ng'akulaga nti okutambula tasobola mu kagaali ekyo kyali tekiyamba Besigye kyali kiyamba gavumenti yamukwata nemuteekawa mukomera Kyagulanyi bamusiba ne bamukubira emigga eggulu okumukkiriza okgenda ebweru okujjanjabwa kyali tekiyamba nnyo Bobi Wine kyali kigezaako General Museveni kusindika kifaananyi n'abalala abalinga yetusobola batuusa ku ono ekimutuuseeko Lukwago muleeta luli nga bamanyi bagenda muwa beyiro nga bamumye n'okusala ebirevu byonna bijjudde enviye nakulaga akoze mu lunaku lumu kyabadde tekiyamba Lukwago ye kufuna beyiro kuba ekisooka batasobola kugifuna kyabadde kigezaako kusindika bubonero eri bano abaasigadde ebweru nti gwe tuligezaako okukwata tugenda muyisa mu mbeera y'emu nga gye tuyisizzaamu ono kuba okitegeera kati waliwo kye bayita tonic mobility nti tonic mobility mu bulamu bw'omuntu atuuka ekiseera nga sisitimu byonna organize ez'omubiri zonna zinafuye toyinza kugamba nti ekibumba kyekiramu oba okitegeera nti oba omutima gwe mulamu oba amawogwerero ge mulamu ge malamu kati ne gavumenti etuusa ekiseera nti beenyigiriza ne bateeka mu mbeera eyo Kyagulanyi taliiwo Besigye ali mu kkomera Lukwago oba okitegeera bakiyita tonic mobility Speaker Amongo taliiwo wabula ne gwe baaleeta aliwo nga sipiika omulago wa gavumenti alwanira eddembe lya munne naye akulaga ensonga tazimanyiiko neddayo obuuze nti lwaki ali mu mbeera eno nga tekyali amuweereza yadde okumwogerako kubanga naye kennyini yali yakizimba ng'akifuniramu bw'atyo mu mbeera eyo amawulire bwe gaayitanga nti ga social media nga gamaze siri kuki naye olwali ate social media yinza okuyamba Anita Amongo bw'adda munigidde anti era gundi yabadde abuuza Nsereko yagambye sipiika ono yalina emikwano era emikwano twagirabanga aggulawo amayumba abatutte paka Bukeddiya bonna abantu abo bayinza batya okubanga basirise nga basirise bwekye nga basobola okwogera ku mbeera ya sipiika mu mbeera yonna gye bagyogerako nze ndowooza ebe muyamba abamwogerako mu mbeera yonna gye bamwogerako lwaki ngenda kubuuza lwaki mu mbeera yonna ndi at least now wabaddewo ko awareness mbeera kimwali amejaringe ku gurawundi abantu be bagamba nti nfa response kyeriyo kyemmanyi naye atudde n'asoma comments waaba akyasobola ozisoma oba ne famire ye n'esoma comments n'emanya wawaayimiridde ekyo either kimuyambye oba kiyambye n'abaamukwata in one or another ziri mixed reactions lwaki abantu bano bonna basirise
abalina obuyinza kuba twalirabye sipiika ono ensonga za Sseggirinya zajjako ne ku full of parliament ez'abasewanyana lwaki ezo ono zize ku social media nga teziri wa njagala okuwulira nti mu byobufuzi waliwo kye bayita Humpty Dumpty oba kyoyinza okugamba kye bayita Great Fall mu byobufuzi nti ebyobufuzi nti kyambalo kasa kikuvaako ne bano bennyini nyina aba bakwetoolodde njagala kuzzaako mu myaka gya mu 1989 Obote we yava ku buyinza n'agenda e Zambia ne yeekweka eyo Obote yabeeranga awaka nga ne baminisita baali baminisita bafisiniikinga Uganda ne bagenda ne bamulabako naye nga bw'osanga embeera Obote mwali nawe kennyini oyungula ezziga nalabanga nga bakuba ebifaananyi by'omu kagalagi ng'abeera mu kayumba kali bwe kato tunuulira kennyini Idi Amin oba okitegeera Idi Amin wabeera e Saudi Arabia ng'afuluma n'ofuluma n'agenda ne yeegulira n'emmere mu katale naye ng'omutayinza muli recognizinga nti oyo Idi Amin yajojobya ensi wano okumala ebbanga bakiyita Humpty Dumpty nti oyinza giyita Great Fall kubanga mu budde wabeerera ow'amaanyi obaana bangi be walinnyako mu budde wabeerera ow'amaanyi oba ne bangi be wanyiiza yadde mu budde wabeerera ow'amaanyi bangi baba wasitula ng'ate bali mu bifo oluusi eby'amaanyi gobeetaaga njagala kumongo abadde amanyiddwa nnyo nti omukono gwe A'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh nze Haji Yasin Kizza omusomi w'eddua nkola ku misango bula ly'abaana gwa yalimu okuzaala abonaabona anoonyeza obufumbo n'obutambulamu emirundi gyonna akaabya obwavu atalina mulimu ebizibu eby'amaka eby'emmaali omukisa yagenda ebulaayo okukola toyina mirembe toyina mirimu nsangibwa lugalambu ku lw'ejjinja osobola okukuba ku nnamba ezo ali ewala osobola oyita ku WhatsApp ku namba zange ezo zolaba ku screen yo Mbabazi ate kukuba yakolanga lisi y'abaala DCs naye Mbabazi ng'anoonya akalulu ate be yawa emirimu okufuuka abaala DC be baamugaananga okugenda okukuba enkuŋŋaana ng'anoonya obwa pulezidenti mu luzungu bakiyita canopensi oba paycheck oba payback time oba okitegeera bakiyita canopensi oba payback time nti otuuka ng'ebyo bye wakolera olina okubisasula ate ebirungi bye yakola ebirungi tebaba tekyali abijjukira akadde ako kuba buli omu aba takyagala kunyiiza oli mukama we yakoze kino buli omu ali ku survival mode agamba nti singa ngenda ne nambula omusajja essaawa eno singa nange bankwata ne banteeka mu mbeera y'emu wajjukira obuzibu obuli wano mu Uganda waliwo kye bayita Peter ne Dilbert syndrome Peter ne Dilbert principle nti emirimu y'engaba y'emirimu nti engaba y'emirimu mu Uganda olwalo tekijagalibwa ku competency nti gw'osobola mulimu ki kwa kuwa omulimu tekikyali bwe kityo ensonga lwaki bagaba emirimu mu Uganda bagigaba lwa incompetence kuba okitegedde tekikyagaba lwa competence bagigaba lwa incompetence nti gundi tumuwe ayogera nnyo avuma kati kyaddaawo mu Peter ne Dilbert syndrome bwe kiri okitegeera kati bw'osanga omuntu ng'amuwa omulimu lwa incompetence toyinza kugamba nti ate agenda kubeera nnyo wa mugaso gwe gy'oli nga nawe omanye enzija gye yajjamu nti ajja akutaase mu budde obwakazikiziki nga Ntamongo bwali okitegeera naye kati nakigamba nti ensonga lwaki Anita Among ali mu mbeera eyo bayagala okugaaginga region mwava batuuka ekiseera nga bo njagala kuwa example eryemu gwe teweebuuzako lwaki General Museveni okuva lwe yajja ebintu bya Buganda eby'Abaganda ebagamba ebintu byaffe tabiwowanga mulundi gumu ansi eryemu nti wabikwata nabiwawo mulundi ogumu mugenda temukyalina nsonga lwaki mugenda ewuwe mu kuba amaviivi kati Anita Among agenda muyisa mu mbeera eyo bw'atyo paka abeewaabwe bakalyolita bwe banaavaayo paka abeemupi bwe banaavaayo paka bamama bwe banaavaayo paka abakulu bwe banaavaayo paka abantu bonna bava muri gyo ne banaavaayo ne bakuba amaviivi ne bagamba kale tumusonyiye naye ng'era amutadde waka ali awo kumala emyaka nga 5 ku 10 tayinza musonyiwa lumu kati akafaananyi kali kaatera okubisa ku madaala bakukwata maama wo najja taata najja omukulu w'ekika najja ne Kayihura yeeyisa esanga mu mbeera bw'etyo Kayihura kuba natandise olaba beemupi ba region eyo Teso region nabatandise okugamba omwana waabwe omwana waffe ne Kayihura ab'ekigezi baamala kuvaayo ab'ekigezi aba region eyo wabwe yonna abafumbira baamala kuvaayo region erina okusooka okufukamira ne yeenenya efukamire alage nti ate yabayamba kumbe ye yakifunamu mugenda okulaba mugamba muli bawanguzi kumbe ye yakola ki omuntu omu kubasobola okusurviving embeera ate kuba yali General Kayindo tafire kuba batuuka ekiseera nga
waliwo emigozo bano gye yali akoze ebyenguzi ye yagenda n'ayita buyisi beewaabwe n'agamba oyo mulaba nze ebbanga lyonna lyonna nkuumye entebe ye naye waba tasobola kukuuma ntebe yange yabwa minisita tewakyali nsonga ye yagambira wasalawe yagambira I can even be minister of crocodiles kati tebamutadde mu gundi bamuzizaayo era crocodiles era yennyini bamuzizaayo gye yasookera jejokedde ka statement oba okitegeera I have to be a minister of crocodiles what just to make me a minister nti wetuli wano olwaleero ebyobufuzi bisesa ate nye kyakyenjagala okubula kiri kimu nti bwe tuli jagala nkula region yonna egenda sooka kugenda wali ku State House bagikuba ekifaananyi omukulu w'ekika maama taata anko ba imolimoli baani bonna bakiyita territory weakening nti kati region agirina aginafuyiza tekyali avaayo in fact njagala kubuulira nti Anita Amongo byonna byakola okuzimba amalwaliro amasomero biki oyinza n'okwesanga nga ttaamu eno ebizo bagenda okukola mu ssomero teri mwana agenda funa first grade nti tagenda kukoma mukuba bukubi politically naye ne ssente yonna instructure gye yazimba base yonna gye yazimba nga olaba yakikola ku Kyagulanyi nti yatuuka n'ekiseera nga nebusaabala bikyagiggadde akuba paka obutadda ngulu nga gwe okudda engulu olina kuddayo nga bwe watandika ng'ogenda gy'ali akuba n'akuzaayo mu infant stage akuba n'akuzaayo buto kati olina kubeera ng'oli mugumu oba waguba nga olaba Kyagulanyi bwagubye okuba nga osobola okubeerawo ebbanga lino lyonna kati ebirala bigenda okumugirako n'amawulire gonna agenda okumwetoolerako tegakyayamba ye nga Anita Amongo olwaleero kati wagambye bagita kosi biki kati yali ki nakyo kibasoma kyogambye nti kati agenda kuba lubaawo waliwo kadava yafuuse specimen abaana abasoma bakimanyi asomerwako political cadava yafuuse specimen takyayinza kgenda mu maaso ali musajja ejenaga gye bayita somatic survival politically ali musajja bayita somatic survival naye yesebo ebyo byonna byonnyonnyola ondaga nti bali mu kkuba speaker naye ate speaker bamunoonyerezaako emisango lwaki gyo teginatuuka mu kkooti kati kyenjagala okubula kyekiri kyenkugambye lwaki General Museveni takwata ebintu bya Buganda ebyaffe n'abyowa mulundi gumu neyo siteegi wanaagyetaaga agenda kugituukako singa abeewaabe bavaayo ne bacaccayika ne banyooka lumu ojja mulaba nga bamututte mu kkooti kati ekitaasa Anita Amongo olwaleero kimu abeewaabe kusigala nga basirise paka nga batandise dde okwogera ekyo kye bakola tekiyamba ye kiyamba oli kumanya nti next course of action agenda kutekinga eriwa naye ng'asobola okumubeezaawo namubeezaawo emyaka 5 nga takututte mu kkooti takutadde fayiro kweri ku mmeeza goteberezaamu Kayihura be bamuwozesa nabo okgenda mu General Court Martial ye emisango ejje jaggwa lwaki abalabo bakyali ate be yaduumiranga ba Nixon agasirwe oba okitegeera nti takuwa lumu teyeemalaayo lumu akuteekako embeera nga akulya process by process paka lwakutuusa n'okkiriza n'onafuwa natonyonyodde ako akutadde ggwe abadde aduumira ababadde odumira akyabakutte kitegeeza naawe akyakutte indirectly naawe akyakutte ono senga agamba nti nina obujulizi nti oli kati njagala kubuulira nti obulamu bwa Kayihura tebugenda sigala kyekimu paka lwaliva mu bulamu bw'ensi oba paka gavumenti lwerivaako nti bwaba nga bakyalina bwe waduumiranga ba Nixon agasirwe basobola okuwanga obujulizi essaawa yona babaleeta ne bagamba akomyewo oba okitegeera kati Anita Amongo n'ebirala bimugenderako tokyayinza kugamba nti awonye ekyamazima ekimu ku biyinza omuyamba kiri kimu nti ne Kampala aveewa Nebukaddi yayitewo asigalire ddala mu kyalo obulamu bwe bonna kubanga muli tokyebuuza nti lwaki Nsereko yavaayo ate Bawe n'atayogera ali mu palamenti alina ne TV namba Fufa TV lwaki Magogo tayogera ku plight ya mukyalo we ku TV kale Magogo lwaki Magogo si yavaayo MP Fufa president alina TV namba atugamba nti amagulu
gavunze novunda ganaatera nakwabika gajjudde blood clot naye omwami tasobola kukyogerako kati ono naye alina byanoonya bibye mu nsi omuli bbaawo ng'asirise osuubirani omulala okulwanira mikwano gyo balina kubeera ba mu njuyo be balina otandika naawe mu nsi omuli bbaawo ng'asirise alina ne TV kwasobola okugenda n'afuna puroguramu ya dakiika ya ssaawa 10 ng'ayogera ku nsonga emu yokka Anita Amongo terasobodde kukikola ng'osuubirayo ani omulala okuvaayo kukaabirako nekyo najja nkigamba ebiseera ebisinga nti bannabyabufuzi bano abakozesebwa bajja ne beerabira ekintu kimu nti gojja ne weerabira nti obulamu okyalina bungi okusinga yakozesa kyamazima Anita Amongo ayinza obali myaka 5 nga mu 2 ayinza n'oba 5 yakagiyingira oba okitegeera naye gwe ddeyo weebuze nti yasobola atya okukola ebintu bino ebingi bwe biti ebimukyayisiza abantu nga ne bamukwatako teri yadde akuba ndere assessment yo professor yesebo amawulire bwe gazze gw'osoma ki mu public bagamba omwana waffe maama waffe bo osoma ki okusoma like reaction ya public gwe ogisoma otya yasaasiddwa teyasaasiddwa kyenjagala okubula kiri kimu nti ebbanga ly'omala nga abantu bayisa mu mbeera nga gye yabayisanga oba okitegeera ali 52 ebbanga ly'omala nga abantu bayisa mu mbeera nga gye wabayisanga weekanga nga oli victim wa kintu kye bayita tall puppy syndrome. Tall puppy syndrome nti abantu batuuka ekiseera nga bagamba oyo tumulinze bwe bali musika okuva waggulu nakka wansi gye bayita tall puppy syndrome. Kati yesanze nga victim wa tall puppy syndrome takyayinza kukiwona nti abantu bakuwolereza ddi. Njagala kuwa example amawulire tegeberezaamu amawulire nge gye gaali yakitinze ku Lukwago gye gaali yakitinze ku Anita Amongo nga kubonna ani yali asiga okubirudinga obuyinza obw'amaanyi yali Anita Amongo naye lwaki ku Lukwago atisa abantu balaba nga banakuwavu okusinga ate kuwoli. In fact Anita Amongo lwakuba kati nti gye bigenze byetolola abantu ne bategeera ebyobufuzi ebikirimu naye Anita Amongo bamukwata luli we balagira emmotoka ze nga bazikwata ne bajja ne bakwata kooti ne bajja ne bagiteeka kaŋŋamba obanga ennakivubo eŋŋoma zaali suzo zivuga nga n'omwenge guggwawo okumpi awo. Naye kati abantu bagenze bakitegeera luvannyuma nti ono yakozesebwanga bukozesebwa ne batandika omunnakuwalira naye singa baakikola luli amawulire eggule we lyatandikira okubeera ery'amaanyi abantu bandisuze mu kyaki ne zijjula nga bagamba noono naye asobola okubeera mu mbeera bw'eti. Woyogerera ekyo ekintu tweet oba ex ya General Muhoozi yesebo we yavaayo neegamba twendoosinze obofe oba speaker kwali kujaganya naye ng'omuntu gwe bajaganyazaako yakawangula obwa vice president oba biki Museeke NRM awangudde regioni zonna nga omuntu oyo abadde speaker aze unopposed omuntu oyo nga akampeyinize ne president eggwanga lyonna. Neewuunya nnyo lwaki reaction y'abantu yali eraga nti basanyufu nnyo okumujja ku bwa speaker. Nengamba omuntu aba abadde unopposed kitegeeza ayagalwa. Waba awangudde obwa Seeka awangudde Mama Kadaga kitegeeza omukwano gwe bamulinako mungi. Waba campaigning president ekisanja kyonna nga amukubidde campaign kwa President Museveni mu kisanja kino abadde nga tayogera nnyo nga luli nga speaker Anita Amongo yasookayo n'agamba Kivumbi akola ati Nambooze yakola waati dozi like abadde na campaign gyakwa nga kiraga mu bantu bamwagala. Neewuunya nnyo ex bwe yajja ng'egamba tumujje ku bwa speaker twendoosinze omulala okujaganya ne kutandikirawo. Ekyo nkikunnyonnyodde bakita tall puppy syndrome oba bakita club mentality nti otuuka ekiseera nga abantu bagamba ekyamazima oyo waali aliwo ku ntuuyo zaffe oyo waali aliwo ku musaayi gwaffe. Nakigamba nti olaba abantu bangi abafuna ebizibu wano abantu ne basanyuka busanyusi oba okitegeera abantu ne bajaguza kati naye yeesanga nga victim wekyo nagamba nti ebiseera ebisinga ng'oli munnabyabufuzi ate ng'okyalina obulamu oyinza okuyita political life yo ng'ekyali nto. Machiavelli agamba nti nga okyali muto mu byobufuzi kibe kyangu nnyo okwagalwa okusinga okutiibwa. Naye bannabyabufuzi abasinga akulembeza ate kutiibwa okusinga okwagala. Tewali nsonga lwaki munnabyabufuzi baba bakutya. Tewali mu nsonga lwaki munnabyabufuzi omuntu akulaba n'adduka. Tewali nsonga lwaki munnabyabufuzi abantu abajja gy'oli bajja bafukamidde
nga wafuuka katonda wa ku nsi ekyo mu byobufuzi toyinza kuwangaala. Speaker yabadde yakifuna. Oba okitegeera nti abadde ba MP babadde bamutya nnyo. Then n'ekirala nga atiibwa nnyo nti yatuuka n'okugoba TV mu parliament. N'agamba NTV never come back. Basachiko never like ekyo nakigamba njagala kubulira nti mu byobufuzi okwagalwa okusinga okutiibwa mu byobufuzi embula muno obwa bulijjo ne beera bizinesi weewalanga nnyo okukola abalaba abatasaana. Kyagulanyi njagala kuwa example ya Kyagulanyi. Kyagulanyi ebbanga lyonna lyabadde wano eno oyinza okunoonya omulabe ye gwe yeetandikira n'akubula. Baasinga baasoowaganye nabo ate be balaba abamusojja. Oba okitegeera nti oyinza okwebuuza n'oga ekyamazima Kyagulanyi awala naani. Baalinanga abalabe be balaba ate abaamwetandikira oba be yalemagana nabo on principle si mu bulamu obw'omu buntu. Naye sipiika yatuuka ekiseera nga ne mu principle musobola obwanga temwawukana naye n'obulamu bwe ng'obw'omu buntu. Yakulaga nti out of the blue olutalo luli wakati wa Museveni na Kyagulanyi naye akulaga nti yaluyingiramu n'alu owuninga Anita Amongo ng'akulaga nti ye ne Kyagulanyi tayagala na kumutunulako. Oba okitegeera yakulaga nti no ye alinga ye yesimbye ku Kyagulanyi nti obusungu bwamulinako bungi nnyo okusinga ne busungu Museveni bwalinako Kyagulanyi. Kati bwe wesanga mu mbeera eyo nga abalabe gwe bakuliyetinze n'abateetaagisa abalabe ne booteetaaga obakuliyetinze ovune emmotoka tusobola kukyanga abavuzi b'ebigaali bino eby'oggaali ebyokuwanika ate bw'osinga okubaako nabo olutalo onaku tusobola kukyanga ate ababoda obawala noba owala n'avuga ennyonyi oba ab'ekizungirizi nti aba systems bagenze ku mwezi ab'ekizungirizi abannasa ate n'obawalana gw'ovuga emmotoka. Kati Anita Amongo yesanga mu mbeera nga buli omu yamuwala na buli omu amulinako obuzibu. Mu campaign wano buli region gye yagendamu ku MP yaleka akubye Nambooza akubye Kadaga amukubye like yakuba buli kintu ekyali buli omu yamukuba. Kati wesanga nga wotanga mu mbeera nabo bazina gudde. Kati kyenjo okubula nti ayinza obutakomawo kati ayinza obutawona kati era ebyobufuzi ebibye singa babadde basobola omuwa omukisa yandifu ate nekira kyenjagala okubuulira nekira kyenjagala okubuulira nti sikubwa speaker naye kubwa MP yali asobola yali ajja kudda kyenjagala okubuulira nti bannabyafuzi bano bonna abasinga weewalanga nnyo ng'oyogera ku international community ne ku nsi ez'ebweru. Ekyamazima olwaleero Anita Amongo ekiyinza omutaasa akufuna bubudamu gulina kudduka mu America oba Bungereza naye akulaga nayo yayonoonayo sanctions yagamba nga yeetaaga visa yonna ba passport emutwala mu nsi yeetaaga visa y'ebukedde abazungu n'abavuma n'abajolonga n'abakola bw'ati kati nabo bamulinze. Wesanga ng'ensi eziyinza okwaniriza Anita Amongo olwaleero eyinza kubeera South Sudan naye naye akimeyo ki abadde agenda egondi ewa Italy Vatican takyayinza kuddayo nayo ku mbeera gye bamutaddeko olwaleero takyayinza kgendayo. Ate Nsereko ndabanga asaba former speaker atwalibwe ajjanjabwe esebo ku social media ekiriko bagamba okubujjanjaba kirungi esebo naye ajjanjabibwe wano baleeta nnyo example yazimba eddwaliro ebukeddia then ne bagamba ne Lubowa dwaliro lyazimbibwa okuyamba bannabyabufuzi tibamutwale mwaga amalwaliro ffenna tujjanjabibwe kati kyolina okumanya olwaleero nti ffe tulivinga under denial naddala abafirika baawano boddeyo kuva myaka gy'enkaaga okutuuka olwaleero amalwaliro ge tulina ate tegeeyongeddeeko nti abakulembeze bano abafirika bajja ne batusiba akatambaala bw'aba akunnyonnyola akulaga nti wano tuli bulungi n'osinga ensi ziri ez'abazungu. Anita Amongo yakyogeranga nnyo nti Uganda nnungi osingawa naye bagamba Katonda ono si muli wanguzi nti weesanga nga ebyo yakabyogera tonayita na myaka 2 ate neyesanga mu mbeera ate emwetaagisa okugenda ebweru w'eggwanga. Njagala kubuulira kino njagala ombuulire bonna abasinga bakimanyi teri mukulembeze wano asobola kulwala nga obulwadde bw'amaanyi najjanjabibwa Uganda wano. Naye kenyini campaign bagamba bakoze ku byobujjanjabi bazimbye amalwaliro n'amasomero ebyenjigiriza batulaga nti ebintu byonna babikoze ebyobujjanjabi baba bakoze biba bya ku lupapula bagiyita lip service ku lupapula bya mu briefcase ku lupapula jana kunyonyola binnyonnyole wano naye nga muri lusensi tebiriiwo
Anita Amongo olwaleero bamutwale bamujjanjabira ekiruddu kyangu nnyo kye tukayanako tetukimalirako na budde Anita Amongo bamutwale ekiruddu nga ku covid baaliwo ogamba mu covid tebalwala ku covid wawuliranga omugagga yalwala ne bamuteeka ku nnyonyi ne bamutwala paka Germany era mu covid abasinga abagagga abafiira waneeno be baate balina busobozi bupangisa private jet ne mutwala paka street towulangako omugagga omu covid eyapangisa ennyonyi ne mutwala paka Germany ne bamujanjabira era naawona kati njagala kuwula nti embeera eri wano olwaleero balina okukimanya olwaleero njagala kuwa example nti tosobola kugamba nti ensi mwoli nnungi naddala abaka ba palamenti bano batulimba nnyo nti ensi mwoli nnungi mulimu enkulaakulana naye omubaka wa palamenti bulwaddayo ewaabwe mu kyalo ku ggeto oyinza okugamba wafuddewo omuntu abantu ebizibu bye baleese biba bingi so singa mukwataganamu nga gavumenti nekola lumu negamba nti tutaddewo amasomero amalungi nti abaana b'omubaka wa palamenti nabo basomera mu gasomero gano gennyininyini aga bulijjo teri muntu agenda kujja kusaba wo fees nti omwana wange bamugobye agenda kukola bibuuzo nekibeera general collective responsibility fena ntubeera uniform teri muntu agenda kujjawo ogamba nti owaaye member wa parliament omwana wange mukazi wange baagala kumulongoosa beetaaga miliyoni 2 kubanga mu ddwaliro gy'anaabagende byo byonna gyebiri naye njagala kubulya nti ensonga lwaki abakulembeze bateekawo embeera bwetyo esooka njagala kuzzayo ku UPE lwaki yajja ensonga emu lwaki UPE yajja abazungu okuteekawo UPE bakimanya nti bugenda tuuka mu era nga beetaaga abagenda okugula amasimu gaabwe gana aga smartphone nti mu myaka 5 tugenda kuba twetaaga okutunda amasimu gaffe mu Afirika tebatusomesa lwakuba baali baagala tuyige batusomesa tubeere bakasitoma b'ebyamaguzi byabwe yensonga lwaki UPE yajja era neebukala oba okitegedde mu kyalo omwana ne waaba yakoma mu pittu smartphone aba nayo bo bakimanya mu myaka 3-4 kati awo n'osooka ondabira obutambi ku mutimba tomanyi na nkozesa ya smartphone oba okitegeera kati ne bano balina okubeera abenkanya gye bali nti abantu bano abatulonda tugenda bayamba ki ekyomuzinzi naye ensonga lwaki tebaagala musome yiina ate njagala ekifuba kikulemeddeko kikusiiwa kiraakira tekikutuka obussa bubi naawe alina ssenyiga nga takuggwako kozesa Lugave Cough and Flu Syrup ate gwe alumizibwa alusazi nga zikuyisa bubi ofuna ekikeeto oba gaasi mu lubuto gwe kozesa Lugave Alusa Syrup musange mu pharmacy ne drug shops zonna lyakakasibwa National Drug Authority. Abantu babeera nga bamunyungufumu conscience yaabwe n'erinnya bamanya obuvunaanyizibwa bwabwe gye bayita social responsibility bokitegeera civic awareness zaabwe kasa zirinya nga ziri waggulu abantu abatuuka ekisa ne bamanya obuvunaanyizibwa bwabwe obutuufu era gavumenti evola nti gavumenti ziyuga nnyo mu nsi omuli abantu ng'okubangulwa kwabwe n'okusoma kwabwe kuli waggulu kati obona nti abakulembeze abasinga tebaagala abantu kusoma na kumanya nsonga bwe zigenda mu maaso oba abantu bafugwa batya kubanga ekisinga okumenya amaanyi nti ebiseera bisinga bw'ogenda n'olonda in fact nawe oyinza oba tokimanyi lwewagenda n'olonda mu kalulu akawedde wasayininga endagaano ya myaka 5 si ya myaka 5 iza n'obutaba ya myaka 5 bagiyita social contract ogisayininga n'oyo gw'oba olonze nti mu kalulu kange kano mulimu amalwaliro amalungi mu kalulu kange kano mulimu enguudo ennungi mu kalulu kange kano mulimu ebyensoma ennungi ne security byoba omusaba naye ogenda okwesanga nti mu myaka 5 oluusi gy'oba olonze omuntu oyo talina nakyaleeta wuwo njagala kubuuza gwe mu myaka 5 egyayita we twalonda ddi lwe baleeta security ewuwe waka oteeka okuba olinawo kamera olinawo embwa ku kinyolo olinako ekyewuunyisa katono nyongera kerabira ekyewuunyisa ewaka ewuwo olina gate olina sikaali olina embwa mu gundi ekutwala mu kisenge muliko omunyolo ku ddiro kuliko omunyolo ne mu kinaabiro kuliko omunyolo kati kitegeeza awo security gavumenti erinawo erabikira mu byensoma eby'abaana bo kennyininyini abaana bo baweera fees okuva wansi paka waggulu n'ebitabo gwo bigula bw'olwala oyinza okuba togenda na mu ddwaliro ya gavumenti kati weebuuza nti social contract gye wasayininga nabo bo balabika ddi mu bulamu bwo ne jasi batuuka ekisa ne balabika ng'ate balabise kujjamu musolo bo we balabikira naye nga mu bulamu buli obulawo bwa bulijjo tebalina we balabikira kati ebyo byemu ku binyiiza abantu obadde ogamba security security ejjadde ewuwo olunaku security lwejja ewuwo ebanga ya lukwago ya drone era we bagamba bayiye security wa professor tegibangako nti baza okumukuuma
olaba security engezeewo gibamiranga na biwoobe erina kukuumira wala kati gavumenti oyinza oba togirabanga ejja ekuuma eri ku nsala abayeekera ekuuma airspace irani ebikombola byayo butatutuukako ekuuma gavumenti olumu ejjira ne mu nguudo bazikola bagezaako zikola anti olaba onaagenda mu dynamics z'okukola enguudo amaziga tegajja kukwatira ddala gavumenti mu butuufu ejjeewo okuggyako musolo okuggyako ssente tewonna wala we balabikira naye kati gwe ekiddeyo ekisanyuta abantu kubali nti gwe bunaku abadde ng'agamba abantu nti naamalwaliro malungi ogenda kwesanga mu mbeera ng'ate gwe bw'ofuna ekizibu ate gwe tojjanjabibwa wano wokanga obulungi oba atya ne wooteri nga gwe tolyamu emmere ogijja wa neiba ke kaliko badde ogamba oba abantu ke bagamba sipiika atwalibwa ekiruddu oba bukedi ya health center 4 atwalibwa eyo bunaku abadde awaana bulungi bw'amalwaliro ago naye alina okuba yagenze mu ddwaliro kuba kati nsereko si musawo ne sipiika si musawo bwe kiri baategedde batya blood clot ate nekira kyenyinza okubuulira nti eddala lya sipiika kwali yadde bino byonna bwebiri bwe biti naye toyinza kugamba nti tafuna basawo baayagala kyenjagala okubuula kiri kimu nti intelligence ya gavumenti toyinza kugamba nti ekoma ku babbi bana balina mundu batekwa bamanyire intensity nakigambako wano nti gavumenti ng'enaakuunafuya era ebiseera ebisinga jjayo weetegereze nti abaana abasinga bonna baali mu UID abavubuka abajja ebiseera ebyo buli yali alina siriimu yeekanga agenza ate mu gavumenti bonna boddayo ne weetegereza abaali abalwadde baakawuka gavumenti yatuuka ekiseera nemanya nti ono mulwadde kakase emanya nti oli mu mbeera mbi nga bajja bakutwala bakutika ku nnyonyi paka India olutuuka India ogenda okudda engulu okumafunamu akangubanguba ani asasudde ebbiru nti yajja mwami era abasinga baayitaawo tebaddamu kubeera bamuzinzi na kumwogerako kati gavumenti eyita mu makubo mangi okujja okunafuya kyembadde njagala okuba nti bateekwa okuba nti erina ne ku intelligence ku bulwadde obuluma ono kati oba batuuka bakimanyi nti buyinza obuba tebugenda muttirawo bulwadde bwa bulijjo busobola nawe n'owonerawo kati nemuteeka mu mbeera nti ali bubi naye nemulekaawo gweddeyo weebuuze nti akadde Besigye ke yabeeramu obubi eruzira lwaki tebaamugjayo mutwala mu ddwaliro ddala abakugu baayo baba bagambya baba bakimanyi it will shake off baba bakimanyi nakkolerako amawulire nti eri oli mu mbeera mbi naye nakkolerako amawulire amalala oba nakufuula kadava nti ofuuke kyakuyiga eri abalala kati bye byofuuza ebiba bizanyibwa naye nkuzeeyo ku kiri kye nagambye ekya Muhammad Nsereko nti alamu gyakola n'omulanga gwakuba teguyamba nnyo Anita Amongo gukusinga kuyamba bano abaamukutte nti eyo embeera mwe baagala okumuteeka paka ogambye toyinza kuba na wooteri nga tolyamu mmere naye ofumbira naye ate ofumbira abantu bannabyabufuzi bajjanjabibwe wano abaana baabwe basomere wano mu UPE okimanyi waliwo abantu abasobola ova ku bwemupi senga oyise etteeka nti okubeera MP mu Uganda nga olaba erya muganga no dual citizenship n'ogamba to be a government official olina okuba nga ojjanjabibwa mu ddwaliro lya gavumenti olina okuba nga abaana basomera mu ssomero lya gavumenti okimanyi waliwo abantu abayinza olekulira ebyobufuzi nekirala katono nnyo kituufu kyoyogedde abantu bagenda ne bakaaba nnyo ku misaala manya ku school fees omungi eyeekanamye school fees oyo omungi gavumenti esobola omutema jasi mutaamu emu nga tetaddewo na restrictions oba na guidelines kugali masomero ga private kwata amasomero gano gonna goyita aga bonna basome agafuka aga bonna bakone otekeyo abasomesa abalungi n'ebizimbe ebirungi n'ebizimbe si nsonga amasomero mangi agalina ebizimbe naye nga njagala kubuulira ate ennaku zino profesa tebakyasomesa muntu bino bipapula omuntu asoma life nti omwana atunuulira kalina n'atunuulira puulu n'atunuulira zi paved ways mwatambulira omuddo like they teach a lifestyle eyo nayo nsonga nkulu nti senga UPE school government eteekamu ssente n'ezizimba ne zirabika bulungi omwana ono avudde mu ghetto n'atandika okwegombako naye ovanga ku mwana ava mu ghetto nga n'essomero lyasomeramu lya ghetto like omwana n'ateegomba na kusoma but people go to private schools ekisooka oba attractinga is the lifestyle the scenery aula gy'olaba n'ogamba
omwana n'atandika okwegomba ebintu ebirungi mu butuufu teri muntu alina kizimbe kirungi kisaawe kirungi na puulu nnungi mbw ate nasoma bubi nga aba ki ekiba kimusomya obubi kakibadde nkugamba nti bakwate okutema fees eza private ekwate eteeke best brains n'abasomesa abalungi mu masomero ganeeno ne facilities abantu bagenda kudduka eri gali amasomero gagwe bantu bakomyewo wana abaana negwe toyinza wali obaddekaawo ne weebuuza nti oba otya mu ggwanga ng'oli pulezidenti wa banno ng'omwana wa nasala asasula miliyoni 2 ng'omwana wa kindagati asasula miliyoni 2 gwe sokoleke n'obanga oli pulezidenti wa banno ebbanga lyonna obaddeko oba okitegeera nga ogenda mu kiriniki just consultants 800 naye nga n'obulwadde bana babukwatako naye ng'omuntu bw'aveeyo ng'ogenda kumbuulira ekyo ate bw'agenda ku luguudo ne ku express naye alina okusasula oba okitegeera lwaki all that is possible gyoyita gavumenti erina embw ekola ebya gavumenti ette ebya gavumenti abali mu gavumenti be bakola private schools abali mu gavumenti be bakola public private hospitals kati they make sure wali boonoonawo oddukire ewaabwe okitegeera ndi webagamba nti mutereze wali amasomero ga gavumenti oyo alina okutereeza ate yalina amasomero ga private kitegeeza talitereeza wali ku kyabwereere waliwo pulezidenti wa America omu yakola eŋŋombo n'agamba the buck stops with me nti buli ekigenda mu America kimaliza kitomedde nze nkivunaanyizibwako kati ensonga toyinza kugiwa nti olw'okuba abali mu gavumenti abamu bakola amasomero agaabwe waba bakola amasomero agaabwe lwaki abali mu gavumenti abamu tebatunda mundu wekibanga ekino kiri kulusho nnyo singa emmundu nti tebatunda mutwakolayo sowa z'emmundu kitegeeza woba olina monopoly ku mmundu you can also have monopoly oba osobola okudictatinga tempo y'ebyenjigiriza nze kugambye kisoboka the answer is the buck stops with me if you know nti those private schools the buck stops with me bajja kuteeka ali professor mbuye nange nisome nga the buck stops with me ensonga eyo nkulu kati ojja kuddaawo ogambe nti ki naye kitwale bwotyo ng'ebizimbe ebimu mu Kampala bagamba obikoonako gundi sekanjako polaza mbwe erina erinnya lyeyogera ekiro nga the buck stops with me zoogerera ddala kati abagagga abo tojja kudda nnyo awo naye ndowooza ensonga ya Mongo tugirabye ensonga ya Mongo era ekyatambula kankube kano sikyanenya Bobi Wine kudduka agende yeewogome munnange bakuba engalo wano nga wooli yeye naye ntunuulidde ng'asigaddeko babe bano bonna bakansala twalinga naye mu Truth and Justice muko wapi muliwa tatanyiza Bobi Wine kubambo yadduka n'agenda yeewogomako mu America luli twakola wano nga omukulu yali anoonowe buyikwe Lulume yagamba Kyagulanyi jangu wano bakukwateko osooka be PFF wegenda okufuukuula enfuufu mu ggwanga lye n'omubuuza kati wali aba kati Nsereko naye akkiriza nti Bobi Wine decision gye yakola wadde buli omu yamuvuma nti mutiitiizi asobola okuba yalabayo ensonga ya Bobi Wine ebazibu okwewala newoba osazeewo nti yotogenda gikolako somehow nga wagamba nti adictatinga amawulire bino ebya Mongo ebyana ebya Lukwago bituuse katudda mu bya Lukwago Bobi Wine okugenda kati ategeeza ki kyenjagala okubuulira kuba Bobi Wine nga waali senga ye backbone bano bonna emigo kwe gikubwa kuyenga kati bwe yavaawo bwati ne yeetegulamu banoonya omuggo gukwata buli muntu kati kyenjagala okubuulira nakigamba nti bannabyabufuzi basobola okujja okumala ekyasa naye ne mubaamu omu najja nga ye wambala embala ye yanjawulo siga ku balala banne basanzeewo nakuwa example y'omupiira nti mu Ereno mwe tuli edominatingidibwa abasajja babiri ate wakuba Ronaldo na Messi naye nagamba nti okuva we bajja okutuuka we bakaddiye
wabadde myaka 2 era emaze kuyita ate okujjawo Lamine Yamal balusi ne Mbappe kati ne mu byobufuzi ejja kujjayo abamu nga bagane ono yaguli agumanyi naye ate teyenkana ono kati ne mu byobufuzi Kyagulanyi mu era mwe yajjira yoyo kennyini waliwo vacuum gye yali alina okuziba kubanga abasinga nga yakagenda Kyagulanyi bagambanga ndi Kyagulanyi mutiitiizi ne omu kubogedde statement yo be bali basinga obeera ba critics luli nga yakagenda akulaza akitegedde lwalo wakaita emyezi 3 wakaita emyezi 3 akulaza nti yakitegedde leero okulaga nti Kyagulanyi yali muki yali mutuufu Kyagulanyi ebimu ku byasinga ku bannabyabufuzi wano Kyagulanyi alina side mirror ez'ebyobufuzi gyalaga alabayo wabula ne gyava akola ki kati Kyagulanyi okusala waayitemu ate kuba yatula mu side mirror ze side ne side ng'alaba nti waliwo abajja abalala bangi ffe be twali tetulaba kadde ako oba okitegeera nti buteberezaamu nti ku mpisa gye bayisizaamu abantu okuva Kyagulanyi we yagenda singa baali bakutte ku ye ng'omuntu twandibadde oluse tumanyi naki kigenda mu maaso kwagwe teberezaamu newe waka baamanya nti taliiyo naye baagende waka ne basala waya ne basala n'amasannyalaze gonna kumpi bikondo nga mukaaga okutuuka ewuwe bakulaga nti yebaali bamufumbira kyali kinene naye ebyobufuzi tebanga kirasi ya byakulya bayakugenda obana abaana basoma ebyokulya abasoma okufumba ndi lwogenze bakuyigira kufumba kyennyanja oba keeki lwogenze lwotabula engano n'oteekamu baking powder n'oteekamu oven ebyobufuzi eba koosi onokubeera adaptable n'ogimanya adaptability eyo eba nkulu nnyo kati nsereko olw'okubanga akiraba olwaleero omusajja watutomunenya olina kumwebaza nti yasobodde okukiraba banne abalaba munyako tebanna bakiraba naye kale kyogambye kituufu yesebo nti mwebaze nti asobodde okukiraba naye alabika Kyagulanyi amuli omanyi nsereko ono musajja mugezi nnyo era mu bannabyabufuzi be nali nsuubira bajja okubeera ab'amaanyi nsereko yali omu ku abo nga onogamba nti mupiira wabeerawo promising talent n'ogamba Wilshere yono benaafa ajja gukuba ogenda okulaba agukubyeko ne gukona okitegeera nalemu ogwasa kati Bobi Wine bwe yajja bwe yagoba mpuuga nsereko yagamba kalabanga mu buyabuya nga Kyagulanyi ebyo si byabufuzi bitegerekeka n'agenda ne yeegatta ku mpuuga Masaka jjukira bwe yavaayo yagamba atya nga bayise ennaku ntono Kyagulanyi yali mutuufu nnyo okugoba bampuuga mubi nayogeraawo olusiraamu kitegeeza Kyagulanyi kyakola nsereka akiraba nga wayiseewo ebbanga njagala kubuulira ekintu kimu nti mu byobufuzi olina okuba ne moves z'ozannya nga either gw'ovuganya oba ne bana abali eno ne kuba goberezibwa benyiri kati kino njagala kikubula nti Kyagulanyi alina byakola oluusi ne basennyonyi abo naye n'akimanya bumanya naga ekyamazima omusajja yabadde ategeeza kino gwe ng'omuntu gwe munabyabufuzi najjira omusawo n'akikola nnyo era ebisa ebisinga otera nnyo owulira nga baminisita bagamba nti nze sirina kye mmanyi oba kitegeera nti gwe olina by'olina okukola nga ggwe obuyinza bulina okwesigaliza gwe nga ggwe n'obaako kyokola ng'abalala nabo bagenda kukyewuunya bwewuunya wanu ekisooka oba dominatinga gwe kwanaga nti munabyabufuzi olina wootuuka onofaanana banno b'okulembera naye olina okubeera nga gwe apex gwe pinako gwe lusozi gwe mubimbira n'abala kwe bali oba kitegeera nti munabyabufuzi olina okuba nga okomandinga olina okuba nga ogeneratinga komandi eyo ng'ojja n'otuuka awo ne baga ekyamazima atuuse kati ebimu ku Kyagulanyi byakola oluusi n'ababenyi bennyini abamutambulako tebabimanya kati gwogamba otya nti ye Muhammad Nseko yalina okukitegeererawo in fact tulina kumwebaza nti ategedde luvannyuma n'amanya nti omusajja ali mutuufu oyitamu oluvannyuma lw'ebbanga eryo kati kubanga waliwo abatannaba kukitegeera kati n'olwali waliwo abatannaba kitegeera abakyakaayana munyago ogenda musanga ku TV nga nnyonnyola ekyo naye kati ye Nsereko tulina kumwebaza nti oluvannyuma lw'ennaku 9 oba oluusi myezi 3-4 asobodde okukitegeera naye tumusaba nti walibaawo ekirala ekikolebwa olwategeere mangu kyekirina okukolebwa olwaleero kubanga bo tebagenda kubeera ba student ba Kyagulanyi buli kaddi nti bo pepa wanu bagigwa ate amala kukomawo nga bakola collections ate ye n'ategeera luvannyuma lw'olwo kuba pepa wanu yali yakugoba mpuuga n'agenda e Masaka n'ayogera ebigambo olwaddako a few moments later mpuuga musajja mubi bana Kyagulanyi yali mutuufu like muntu y'omu azemuna
Kyagulanyi yali mutuufu naye ng'ate abagamba obutiitiizi obwo besigete katono nnyo Kyagulanyi ebimu ku bimuyambidde wano ebbanga ttono lyakabeera wano nti bw'aba ayesa empiki z'ebyobufuzi amatatu ge toyinza galengeramu naye ate oluusi ayanya n'akuyamba gwe n'okola ensobi n'akuteerawo empiki ogirabemu ate gwe okola ensobi nti bangi bano ebyobufuzi wano kumpi Kyagulanyi alinga eyajja n'ateekawo emigwawo egy'ebyobufuzi bangi bajambadde bwambazi ne beetuga naye nga talina gwe yagwambaza muno omugamba nti ono guno gumwambazeemu njagala kukuwa ekizampo nti gw'oyinza okuŋŋamba nti ebbanga lyonna Kyagulanyi yatamanyi neeyisa ya mpuuga na ntambula mu byabufuzi naye yajja n'akwata ofisi namba eya lead of opposition n'agimuwa ono ne yeetuga n'aggwerayo kuba okitegeera n'atakomaawo n'ajja n'amwazika n'ofisi endala ng'eri agimuggyeko eya kamishona naye oyamuwa ekya kamishona nawe n'akulaga nti nawe yaggwerayo oba okitegeera kati ebyobufuzi omulabe wo oluusi ababa bakuzaala oba n'okunafuya olina obateekaawo n'obakozesa ng'empiki nti ebbanga libadde ddene nnyo nga ba Muhammad Nsereko nga Kyagulanyi abakozesanga mpiki naye nga bo tebakimanyi kati y'omu akulaga nti y'omu yavudde mu kibinja ky'abanne batambula TV ku TV ate yakulaga yabaawukanyeeko leero akkiriza nti Kyagulanyi yali mutuufu naye ebbanga lyonna mbadde nga nkigamba nti Kyagulanyi gy'alaba nga atudde abala tumala kulinnya mapeera abala mulina kumala kuwalampa amapeera okulabayo Kyagulanyi gy'alaba nga atudde kati kikulaze lwatu nti bakulaze bazze bategeera mpola mpola nti ebyobufuzi Kyagulanyi pesi kwabizannya sikuba bizannyira ate ya ne gavumenti kenyini nyini tutulajja mu kibalo kino nti ne gavumenti kenyini nabe bitongole by'okwerinda nabo tebakimanyaako bo baali bamanyiri bagatambula ku game plan yaabwe ku master plan yako batambula ebbanga lyonna lyonna nti akaluka gwe gende wa Kyagulanyi mukwate musibire mu nnyumba mala okwerangirira okole ki naye yakulaga nti nabo yabatebuka ate n'atandika okuzannya empiki ze nabadde ndaba lopu Joro Ssenyonyi ng'agamba nti abasirikale be baali baata abaali bakuuma Kyagulanyi ate bazzeemu ne babakwata oba okitegeera tibazzeemu ne babakwata kaviyo kale kakaali ka lunaku lwajjo oba luli nti nabo bakulaga nti nabo tebamanyi kigenda mu maaso naye luli baali batandika mutandikwa bagambanga nti Kyagulanyi azannya byabufuzi musimanyi waliwo gye baamuyisa gundi yateranga okubyogera babyogeranga in fact nono kenyininyini gwolese yabyogera Muhammad Nsereko naye yabyogera nti wabadde nga abeera ffenna tubadde nga tumanyiiwo mu nnyumba amaka ojjukira emboozi eyo gye baazannyanga naye bakulaze olwaliro nti ate akulaga nti ate omusajja yali mutuufu okutambula okugenda kati nze kyenjagala ogabana byabufuzi bonna abaliwo n'abalijja nti ekyamazima Kyagulanyi akatika ebyobufuzi yakateewanika waggulu. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Nze Haji Yasin Kizza omusomi w'eddua nkola ku misango bula ly'abaana gwa yalimu okuzaala abonaabona anoonyeza obufumbo n'obutambulamu emirundi gyonna akaabya obwavu atalina mulimu ebizibu eby'amaka eby'emmaali omukisa yagenda ebulaayo okukola toyina mirembe toyina mirimu nsangibwa lugalambu ku lw'ejjinja osobola okukuba ku namba ezo ali ewala osobola oyita ku WhatsApp ku namba zange ezo zolaba ku sikulini yo batambule ku tempo ya Kyagulanyi ya settinga oba bakkirize Kyagulanyi abakulembere ogambye Kyagulanyi ateekawo omuguwa ne weetuga akuwa omuguwa ne weetuga njijukira olunaku lwe baakwata Abedi Bwanika ne bamuwa omuzindaalo n'afuumuula essaala ku kavule wali ng'akutte ku ttaka yesebo ng'abalabe bonna abagobera wala kyatamanya yali yeegoba era okuva olwo yagamba ku ttaka ly'ekitebe kino essaawa eno abantu babuuza Kibanda yaddawa naye Abedi Bwanika bamubuusabuusa balinde lwalidda byagenda okuba nga afuumuula kwakati ate okuba nti eno projekiti mwali aleka naye yakimanyi nti ekyatunda kiwa maaso wagenda kujjayo projekiti endala nga yeetaaga abantu abagyogerera nga Abedi kuba kati eno okuva twava mu kulonda abadde bagitambuza bamunyagwa baani bonna abalala abijirwa baadde bane bagituusiza kati ekiseera kigenda kwetuuka omanyi ebyobufuzi bane stages akyatudde katebe kati akyali katebe kati maaso wagenda okujjayo projekiti nga yeetaaga omuntu ali suitable okugikola ayinza kubeera mu Galatiya era abantu bamusuubireko mu maaso olugenda ku kyolunaku lumu Omugalatiya afumuuke nga akola interview buli ku radio buli ku TV tavaako TikTok live naye atandise okuzikola kati kyayinza bululinga out kati agenda kubeera nga nawe bamwetaaga mu course awo mu due course nawe agenda okulabikira Omugalatiya abantu badde babuuza Omugalatiya yaddawa ali katebe mumulinde essaawa yonna agenda kujja aliko n'obumansuka akubaguli
akuba oguliko n'obufomoka naye omusajja oyo nga yayogedde mutuufu otaba mufumiitiriza nnyo baawolokose enjagala kubulira ekintu kimu nti ekyamazima abaana b'essuubi lyabagwamu mangu olaba fenna olina banna abakusooka okufuna ssente wuliriza olina banno be wali osinga naye ate ne bakusookayo ne bakagoba ne bakusookayo nti tewagwamu maanyi ate tewabaloga ate tewabawalana wasigala okola ekyo kyennyini noyinza okwesanga nga abakusooka okugula piki ate wabasooka okugula emmotoka kale nabo beegomba ggwe kati bwe buzibu obwagwira ebyobufo nabalabako waliwo abasooka okugula zipiki naye emmotoka nabasooka naye kati ate nabo beegomba ani naye nga naye wabeegombako nga baguze piki kati obuzibu obwagwira ebyobufuzi bya wano bwebwo nti abantu abasinga naddala abaana baali mu UID ne mwenaalemu nabo kyabatuukako kubanga mwenaalemu bonna abasinga baali bakimanyi nti Dr. Besigye aganye Dr. Besigye jjukira bamubuuza 2016 okomawo 2021 tisikomawo n'abeenaalemu abasinga baali batandise okuwawula okuwoominga oba okitegeera kati just out of the blue Kyagulanyi n'ava gye baali tebasuubira nagamba nti bukyanga lubanga lwa mini byofuzi bya Uganda Kyagulanyi yemu nabyafuze yasooka nga tavudde mu system mu government oba mu magye ddayo okuvanga twefuga mu gyenkaaga Muteesa amagye yagalimu Obote naye yagalimu yali mu system Yeno Museveni kenyi naye yagalimu babinaayisa nabo baali mu system naye Kyagulanyi teyava mu magye ate teyava mu government kati just out of the blue yajja n'aziba void ate kino n'akikola okusinga bye yasangamu kati bano abasinga abalala mupimanga kuba Donald Trump tiyajja buzima tabangako governor tabangako Trump ye kyamutunda tezaali ssente teyali organic nagamba nti bano byafuza abasinga bw'ojjanga olina kye bayita referent power banga oli organic support oba entrenched nnyo nti newomala emyaka era kyovula nti Kyagulanyi ebbanga lyamaze nga taliiwo ate obuwagizi bwe bweyongezi bukula nti Kyagulanyi yasiga endokwayo y'ebyobufuzi ku ttaka okulimaniwo okuli obusa nti ekula bukuzi ate n'abagifukirira abalina be bantu ba bulijjo kati kyangamba nti bwe yajja wano bano abasinga baana kuwala abamu ne batandika okugenda ku basawo Abaganda abamu amaanyi ne gabaggwamu kyovula nti beesanga mu mbeera Abedi Bwanika we bali kubanga Abedi Bwanika ng'ogamba nti ebbanga lyonna balina badde kulwanira kujjako gye Museveni ate Kyagulanyi bw'ajja ate lwaki oba otandika omutema enteegateega kati abasinga essuubi lyabagwamu nekye baali balina okukola kyali kimu kwegatta ku mwana bajje bakwata obuyinza nate gye badda kati Mpuuga n'Abedi Bwanika baddayo mabega badda ku level ya kirasi 1 eyali emupito kyalina emupi kitegeeza waddeyo ofuse muntu wa bulijjo na butibwa butono bwolina neso singa bakwatira wamu wandi esanze nga n'embeera eri wana ate endala naye gwe buli lwojjanga ebintu ebitono bikumalamu omusajja omu yaŋŋamba nti toyinza agenda wa Katonda n'agamba saba entambula n'osaba ggaali saba loole kale oba mulimi saba tractor oba mulimi kikakatako okusaba ture wobeeranga oli omukulu ayagala amasapaali ku kamera saba Range Rover naye bano bakulaga nti ate baali bafunye Katonda waabwe mu byobufuzi ate era baasalawo ne basetolinga foresi ne basaba ate gaali sewajjuba mu kifo ky'okusaba ebinene kati yagala okubula nti embeera yonna gy'olaba eri mu bano ebyabufuzi abasinga aboogera olulimi lutakwatagana nti essuubi lyabagwamu Kyagulanyi akati gye kawanika yakawanika wanene nnyo kyobula nti beeyisa mu neeyisa gye balina okweyisa we batyo Nsereko ng'agamba Lord Mayor bamuleeta mu kkooti yesebo n'atalaba abaana ba booda nga batudde n'atalaba ba butale nga batudde omukwano gwe yabalaga nga abalwanirira nga ye tebagumulaze abaana abo balina ekizibu oba kuba nze nabaddeko emakindi nga muganda wange amagye agali wali toyinza nakulaga mukwano omanyi waliwo wootunuulira maiti nokkiriza n'ogamba eno maiti ezze yo sisobola gyetantala oyinza kyogerako omukulembeze abantu be bamuvaako ddi kati njagala yakabuuziza dde akabuuza obunkeeke like abantu olukwago be yabeererawo bakazi bamubutale babodaboda abantu Sereko yeewuunya agamba teyalabye mukwano ogwo abantu balemeddwa okuva ku mirimu gyabwe bajje bamubugirize ku kooti kankati ekintu kibadde kiwanvu ekyo nti obudde bwe bakwatidde bano olwedde opposition ebadde segmented baali bagitemaatema
kati nga nabo kenyini Kyagulanyi nga anoonya akalulu bakulaga nti tebaali naye ate nabo kenyini nga banoonya akalulu ka PFF FDC teyali nabo oba okitegeera nti ate waliwo ne DF nti n'eddoboozi ery'omwanguka erimu kwe baali balina okukwata bazimbire erya NUP bakulaga nti NUP nayo tebagyembuleesinga kati obona nti gwe bakwatako batwala butwazi buli gwe bakwatako bakola ki ate n'ensonga endala yiino nti boka nyini abasinga n'akabinja ako obadde ngo bawulira emabega eri nti Kyagulanyi akola mu basibe emboozi eyo Abedi Bwanika n'empuga bagifulontingako nti abaana bano lwaki tebavaayo Kyagulanyi akola ki mu basibe nsibambi yennyini emabega awo ndowooza wamulula nga yagamba nti abaana bano lwaki tebavaayo Kyagulanyi abakola ki abafunamu ssente kati batuuse ekiseera ne bamanya nti Kyagulanyi yetazanya byabufuzi wabula ono abadde abakwata yabadde akifunamu kubanga ono abadde akifunamu bajjeyo bano mbangu kati wembeera n'eddoboozi nga baalitemaatemamu nnyo bwe lityo n'eddoboozi ery'omwanguka mubulako center of command kati center of command teriiwo bo mu ndowooza yaabwe we babaddewo mu ndowooza yaabwe kitegeeza ne mbawagira mu bo ng'abantu naye tekola ki teriiwo naye kye baali balina okukola kimu era nkibaddamu bana abalaba VDN balina kwegatta ku Kyagulanyi boogeza olulimi lumu kyakubiri ekirala nga tuzze ku byobufuzi mu psychology w'abantu ebiseera ebisinga ekimu ku bisinga okweraliikiriza gavumenti nkiwa abasiga tebajja kikkiriza naye kyekituufu nti bakiyita emotional catharsis nti buli lwokwata ku muntu gwe basuulinamu essuubi abantu ne basirika bwe bati ekyo zannero mu gavumenti kiba kibi nnyo era we baddayo bagiddayo ne bamaakinga ne batuula mu body room ne bagamba ekyamazima nti ono twamukuteko n'abantu tebanyeze kati baddayo ne babuuza abantu balowooza ki era kino njagala kikubuulira genda nnyo olabe ku TV ezisinga wano eno ziddeyo mu bantu ba bulijjo ne zibawo obuzindaalo ne bakola opinioni ezo teziba za TV zino operation ya gavumenti kumanya bantu kola live broadcast nkola ya America yabeera balina kye banoonya nga bateekawo okugema okw'ekikulu kube balina kye banoonya bana kye bayisaawo abantu balina ndwadde ki naye weetegereze nti mwali ku kooti wali wennyini abantu bali ku kooti naye nga abamawulire bakola ki webali naye nga teri akuba wa mawulire kubanga abasirikale naye ate waliwo operation z'osanga nga ate abasirikale bakuba abamawulire tebakkirizawo wa kamera lwaki ku operation ng'eyo bwe tubanga leese omuntu bw'atyo mu kooti ate bakkirizawo abaki abamawulire ne TV kati oluusi eyo operation nene nga ne TV houses zigimanyiiko nti mukwagene mutubulira abantu balowooza ki kati gavumenti bulwebeerawo ng'esobola okukola ebintu ebyo nga abantu basigadde basirise busirisi abantu basigadde basirise oluusi kigyeraliikiriza yo nga yo kubanga lwe banyiiga explosion ebeera spontaneous awo ne babaluka lumu ne beeyiwa ku kkubo ate lukwaga abantu ab'ebitiibwa abanene bawolereza nawulirako awo nga bateekamu ne Katikkiro bo bandikoze batya kati kyenjagala okubuulira nti ekintu kino Kyagulanyi kenyini yakipositingako n'agamba nti we baakima abaju saali muju we baakima ba trade unions saali mu trade union gundi yakola statement eyo bamuyitanga Bishop Niomera yali mu Germany yagikola mu biseera by'abanazi nti ebiseera ebisinga waliwo ekizimbiddwa wano tibajja ne bakwata omuntu ng'eddi mutone bamukola buli kyambyone omusajja n'asirika munaddiini n'agenda ku katuuti n'atabako na kyakyogerako kati ne bano toyinza banyiigira nti olw'okuba baasirise kyekituufu kiri nti yenkola ebadde yazimbibwa wano nopu yesinza obeera victim y'abakwate but all other political parties have been quiet babadde quiet bya nuupu batwala abayaga kati bwe batandise okukwatako eno bannaye twegatte twogeze eddoboozi kiddamu kiri ekyalumu ekyogambye kyeyayogera Kyagulanyi aveeyo bamukwate tumulage kye tuyinza okukola twagala akiragire kuwe gwe baakutte nti embeera ebadde nga wono nga bajja batwala abaana omwana n'amala emyezi 6 tebamulese mu kooti ali mu safe house wabula ne bamukwata ne bamusuula busuuzi ogenda okola nti awo obwali bubadi bwabwe naye ng'akyogera political figure w'amaanyi naye kati ekiri atabaala kyekirya ne yasigaddeewo wakakiranisiraba okubatwala omu ku omu yesebo okay Lukwago banamuta anaafuna bbeeru gwe oba olabamu kyenjagala okubuulira buli omu akola ayinze out nga ogambye nti Kyagula ogundi Lukwago yakwatiddwa
like cry out yabadde nene Yes, buli sir. omu yagezezzaako kinaasoboka okupushinga system okumuta kyenjagala okubuulira onakuddayo weebuze lwaki mu bantu bonna baakwata ku lukwago namugatta ku fayiro eyo lwaki tebaakwata Ssemuju okitegeera lwaki tebaakwata Lulume lwaki tebaakwata Salaamu Musumba ne basale Musumba bayinza obagattako nga bwe nakigambe era nga okanzijukiza nti prediction gye twakola wano yatuukirira nti lukwago baamukwatako batwale abasiraamu b'ekibuli batwale naani ne Buganda era wakirabye mu kusaba okwabaddeyo okw'abeemupi Amama Mbabazi wawalayo mu Katambi saagadde okkirize bukkiriza Amama Mbabazi wamulayo mu Katambi nyamulabye kati Amama Mbabazi kyemmanyi kyenye okubuulira ebiri mu bisenge by'obuyinza oba mu corridors of power bateekwa okuba ono yatutte obubaka n'agamba ewa Mbuga ow'ekibuli bateekwa okuba baagambye nti ono omusajja mwatuuse kutya okutuuka omutulugunya okutuuka ku sseeryo ndowooza otegedde kyekugambye nti ne Buganda nayo Amama Mbabazi oba wamulabye eri ate n'ono n'agenda ng'ate wa Buganda Amama Mbabazi n'agenda ekibuli ate era n'agendera jjajja Mbuga wa Buganda ndowooza dooti sotandise okuziraba nga zitandika okudootinga kati bye byofuza ebizanyibwa naye ono baamukwata kulaga mutabani wa General Museveni General Muhoozi yamukwata kulaga nti Buganda angirina n'abasiraamu mbalina kati wanaaba ayagala okugattako Omusoga okulaga nti Busoga agirina ajja kukwata ateekeko Salaamu Musumba naye amugatte ku fayiro eyo kati nga olaba era fayiro ya Nuupu ey'abalakisi Waisa Mufumbiro okukwata Waisa Mufumbiro mugattako baalaga nti Abasoga abalina kyekyakwasa Waisa Mufumbiro nti Abasoga mbalina ne Nakawanjagala kati byofuza engeri gye babizannyawo eti yazaagatta obuwaya bwe ate era ne kibakolera naye nakwebuuza nti agenda kisaseninga atya how sustainable is it okubanga agera kusobola nti afuneyo gwakwata eno n'akwata eri abagatte wamu kubanga tosobola kukwata abantu n'obamalayo mwanattu ekiseera kigenda tuuka nga luzira ajjudde ba VIP cabinet erimu naye ate ekyo nakyo kizibu ene bwero n'okulekayo abantu basobola owulira singa beeyiwa mu luguudo kiseera kisobola tuuka n'ofuna kye bayita headless revolution nga bonna babakwata bali mu kkomera tolina gwogenda kutuula naye ogaye nti ekyamazima munyigiriza tutuule n'ono nga bagamba nabo wali wabakwata kati ffe twefuganga ffe ng'osanga buli stage ya boda yeefuga buli lwokwata beeriti bonna bonna n'obateeka mu nkwawa nakikunyonyola kwa kira eriti saturation n'okwata eriti n'omuwayo obumbi 5 onoomukwata n'omuwa ogufa ogw'amaanyi onoomukwata n'omuzimbira ennyumba onoomukwata n'omuwa emmotoka gy'ayagala buli lwokwata beeriti bonna n'obateeka mu 5 ogenda kukwata abatategeera bya bufuzi biki nabo banyiige bagale naffe tusobola okwefuga kati ate kibi nnyo buli lwokwata abalina ensoba opinionira n'obajjawo otuuka ekiseera nga tolina gw'oyinza kuyita oba ne bantu bakyalina ani ayinza bakumaakuma yesebo Lukwago omusango gwa Besigye gubadde gugenda tuuka yesebo kati abadde lawyer omukuba lead counsel ba Besigye kati ate n'oli omukyala naye bamudipotinze naye ye Martha Kaluwa kati omusango gugenda wozesebwa gutya okwo kati njagala okubuulira kiri kimu nti mu bonna bonna kwe baazimbira ekintu kino yali Besigye wabula bateeka okuba bamukwata bamu avoiding okubeera mu kalulu ka 226 yali strategy oba kitegeera nti bagezaako kwa isolatinga Kyagulanyi abeere yekka nti FDC baali bamaze okugigula Mpuuga bamulina mu 5 kati nga babala Besigye ayinza kuddawa of course Besigye yali ayinza kudda wani kati kwe kuleeta emisango egyo nga bwe wagiraba kati kyebagezaako kati ate okukola kuba kirina trickle down effect okuva bakijja ku Kyagulanyi bakiza neno wansi nti kati ku Besigye bagezaako mwa isolatinga abeere nga ali masaŋŋanzira yekka baloya tabalina kuba lawyer omu mu deport owe Kenya bamudikira yinze persona na nigrata wawa ne Uganda ali mu komera ennaku zituuka omusajja awoze kati bagezaako kwa isolatinga na kupololinga gundi yaabwe kubanga toyinza gamba nti mu myaka 2 government erina bujulizi oba kitegeera kati bagula budde bakita buying time bagezaako okugula budde balabe eddirwe bali muta kuba nkimanyi kisa kijja tuuka babate naye balina kubata nga babanyunyuseemu supu nga olaba abaana ba Nuupu bwe baakwata nti ensonga lwaki bali mu kkomera baali balowooza nti Kyagulanyi asobola okugenda ku negotiating table nabo era yensonga yemu katukagatta wamu yensonga yemu ne iPod nga olaba yakomyewo era iPod yakomyewo mu folodi nti bagezaako okukwata Kyagulanyi bamuteeke ku table yemu ne General Museveni
nti bo kye beetaaga kati beetaaga ekintu kimu kifaananyi kuba baatuse ne bagamba nti ne secretary general w'ekibiina takkirizibwa twetaaga ani twetaaga pulezidenti w'ekibiina kati bo kye beetaaga kimu kulaba Kyagulanyi ng'ali General Museveni ku mmeeza ki ku mmeeza emu kye beetaaga naye ne Nuupu nayo yabatebuka kubanga njagala kubula kkiriza gaana nti mu byobufuzi weetaaga ssente okubeezaawo daily operations z'ebyobufuzi nga obimanyi kati Nuupu ekimu ku ndala gye basibirira tebalina kubazirira abasajja bano ssente zino ssente bazijjeyo zikole bye zirina okukola kuwajjukira babayisaako dda gundi sovereignty bill tebakyakkiriza kufuna ssente kuva bweru wa ggwanga bagenda zimonitalinga paka kati gwe ssente z'ogenda obwago kozesa ozijjawa tebalina kuzira bagende ssente bakole ki bazifune banazibawanga pulezidenti taliiwo ati ate ekigenda kwetaagisa okuddayo kyusa etteeka naggamba nti omuntu atuuka ekiseera mu mbeera nga buli kiseera bakiyita strategic ambiguity nti omuntu atuuka ekiseera nga gwe omukozesa naye nga yeetamanyi kati bagenda kwesanga nga kuba mu tteeka baagamba nti ekibiina kirina kujja swetibwa mu iPod kati bwe kinajja mu iPod nga pulezidenti etazi kitegeeza yaba alina kuddayo mu palamenti bakyuse eki etteeka bw'okola etteeka nga kuba bagamba nti the law is blind olina kukola etteeka nga teririna maaso naye gwe bw'okola etteeka nga lina kwata omu singa bwe tunajja wano ogamba nti nkoze etteeka omusajja ayambala obupale obuteme ayambala niigiina ateekako entalabuusi ku mutwe ayambala ebisweta oyo oba otegeeza kameramaani kitegeeza oba okoze etteeka nga lirina amaaso oba okitegeera oyo oba otegeeza naye kati ne bano mu tteeka bakola etteeka lomosi nga liraga Nuupu mu buli kimu nga balaga bakoze etteeka lyaki kale nga tumaliriza yesebo loopu yeroyu yagambye yagala kulonda loopu omupya era enteekateeka balizikolako otya bwe bayinza okubeera nga bakyusanga loopu alondebwa munondaloza gye banayagala tulinga abazeeyo ku tteeka lyerumu erya ggulu yesebo kiggwa kitya kati mu mwaka gwa 1926 paka 1937 embeera mwe tuli ene Bungereza yaliweera yali ebungereza tutambulira mu history kati nagamba nti mu byobufuzi teri kipya kibaddewo okitegeera wale ogamba nti singa walijja mu nabyabufuzi nga kalwa kanoonyeza mu kizungirizi yajja okubanga asoose n'ebino byonna tutambuliramu bibaddewo nti baatuuka ebungereza nga balaba checks and balances ku bakabaka abaaliwo nga leader of opposition yazikulembedde ebiseera bagamba nga ebiseera ebyo okulitisayizinga kabaka kyali kyenkana n'okuggyako omutwe kati bala batondawo official leader of opposition mu mwaka gwa 1926 paka 1937 bagala olaba nga ate kisusse ne baagala okugijjawo kati besanga mu mbeera yeemu nga balaba nti office eno bingi byebalemesa office eno etuuse ne overshadowinga ne kabaka mulamba kati ebimu ku byembala ku bye nagamba nti General Muhoozi atuuse ekiseera nga ayagala mu hierarchy ya Uganda abenga yekka yaliwo obusimbalaala ekyo kibayita hierarchical dominance hierarchical dominance nti mu hierarchy ya Uganda ayagala abe yekka nga yasigadde obusimbalaala olero yamaze okulaga nti mu parliament anayo ba speaker yabafudde n'aba envoy be ate envoy nakkiriza n'agamba ssebo mukama wange obubaka nkoze eki obubaka mbukkiriza kati mu hierarchical dominance eno tayagala muntu yenna ina mulala musukkulumu kyovola nti balukwago Besigye besanga mu mbeera yonna yonna nekyo nagamba nti kijjawo lwa succession battle we y'amaanyi nti ne General Muhoozi naye akimanyi nti General Museveni tasobola kukwata buyinza lunaku lumu n'agamba nti obuyinza bw'ombukwadde gwe pulezidenti ekyamazima tekisoboka alina okubaako emitendera mwayita alina okubaako tanulu mwayita mu busengejja mwayita kati ayagala agenda okutuuka nga kiriwo ekiri nga tewakyaliwo omuntu yenna yina ayisizaamu mutwe kati kyobola nti eyembeera weeri ti mu parliament tebeetaagayo abatawaanya nti ku ludda eno olw'ebyobufuzi tebeetaaga Lukwago kubanga dominating amawulire nti ali mu kkooti oba musaavinga kubanga ekyakwasa Lukwago si kumusaavinga ekyakwasa Lukwago nti mayinansi bali bonna nga tebaliiwo gwenja okulaba nga sireeti omulala ku buyinza bwa General Muhoozi oba okitegeera nti yaliwo nga namba 5 Kyagulanyi taliiwo Besigye taliiwo Lukwago taliiwo oba okitegeera kati ayinza okubaako era omulala ndowooza agenda abapeekinga salaamu Ssemujju Nganda
gwe tunula mwaira kayo nanga wala webenkana political density yabwe buli political mass yabwe mbuzito obusito bwa mbyobufuzi bwe buli nti okusinzira bonanga wala abajja mu pekigi order era kulaga nti kwagwa watali wayagana nti addako ani semojo yalina okuddako okukwatibwa abasenyonyi kale ne mwenalemu yennyini nyini gye bali mu nyini mwenalemu akulaga nti mwenalemu alinga gwasonzemu olune gye notafire kuba kuba historicals yalinga gwenjo gamba nti yakyalina political magnet mubaliwo tumukunde ye yakkiriza addeyo ku bwa MP obo kitegera ate naye political value ne byobufuzi bye mu bantu bitono talina magnet esika abantu nga olaba yotafire ati si mwenalemu olwalero njo gandi ati si yotafire tafira amanya agalina samanya agali alina muko talina manyi alina muko nagamba nti mwenalemu wiru political wiru like ngawo nogamba nti bwayogera statement omutimbagano kuno mwenalemu omuntu akyayogera statement netambula bulungi general tafira adayogera statement ati sinti yalina watandikira naye katonza ganda statement akola za bwerere mwana tu bade byafuzi babeerawo nga naye yeteekera olunaku luli tebakowa naye alina essuubi nalabako babbuloga benalemu nga bamuyingira bamusunaasuna nenga abantu naye alina essuubi era kyovulaba nti ebimu ku byalemesa amama Mbabazi wano toyinza gamba nti yali president mubi tasobola fuga ggwanga lino naye amama Mbabazi nti abantu bamubuuzanga diwalabikako naffe nonakuwalira lumu naffe mu nsonga zino nga talina walabikira nti yayita blending nnyo na society kati otafire statement ezo zakola zimuteekerateekera olunaku luli olwa kiyama lwayinza okwetaaga waya abadde nga ayogera ng'ensonga akola ki azadressinga kwagwe njagala kuwa example ya Jeno Katumba Wamala talina we yali alabikidde oba okitegeera ali dosayiro nnyo yazikolanga bwalumu mu myaka paka kutogikwatako ebintu ebyatabuka bonna nabalabo ddayo tunule bonna abaliyo madamu Jessica Alupo oba okitegeera kati awo tafire wabeera outstanding era kyobona nti nno Jeno Muhoozi omu ku baasonzemu ku sayidi eri oba okitegeera kati yogambye nti omusango guno gunaakomawa oba n'ekyaloopu kyennyini kinaakomawa kyensuubira kiri kimu nti bagenda kukoma mu parliament baleete etteeka eryo eryalumulidde ne kati kizzaayo ku kiri nti ani yali mukama wa lumu kano ka X our endorse the leader of opposition kitulaze ani yali agamba ani yali mukama wa lumu ne bampuga abali bawagira etteeka eryo ani yali mukama waabwe okitegeera kuba amma lubaawandika omukono eggulu amusekondi nga yali Mugalatiya kati ono yakyagala gwe n'obuuza ekibuuzo nga tumala sho kitegeeza ani yali mukama wa lumu luli tunatandikira final channel B in the no oyagala kwogera mukama akatono nnyo nti eyali mukama waabwe luli yakomyewo omukugu n'agutikka ate omulala luutweno n'ekyo kikuwa okwolesebwa nti Kyagulanyi entebuka gye yatebuka abasajja bano nga bukyali kwera ensi yakabirawo negamba nti bano si kyabwe wabula NRM yekirese naye ng'eyita mu bana abaffe oba okitegeera yesebo kati basazeewo nanyini mufu yekwatiremu yesebo kale